waliwo sente ziva mu gavumenti zebaswami family bazikuwasanyanyi mutufu ziwa okwebaza waliwo sente zikola ki ezijja okuva mu gavumenti zijja essaawa yonna kati banyonya bazikuwasaani yanyi anazigaba sente ziika ku akawunti essaawa yonna kati gavumenti kati balina okwetereza ate ne gavumenti ejja zibawo kweyagala balwane era sente zigenda kujja zigwa ku akawunti oba akawumbi kalamba kagenda kujja akasimu katamale birimu akasente birimu akasente famire yatamale etudde mu buzibu ekimolimba sebo ngenda okujja sebo nga nkoze research waliwo sente zijja ku akawunti kayinza okuba akawumbi akamu n'ekitundu oba obuwumbi obubiri oba akamu kajja kulwa famire okwebaza tamale kati banoonya kati mutuufu ani akakwata era wakyaliyo ne sematala ajja wani akakwata ani anaakagaba tebinaggwa katandika butali nze maama wange yandeka ndi bebe nnyo saamwetegereza ne bwafuluma emagombe nyinza obutamuwawula mu bafu ne teriki ku nsi kusanga muka kitaawo ne ssengaawo abo abantu ababiri ssengaawo ne muka kitaawo osanganga amalaalo ne bagamba gaali ga ssengaawo ssengaawo nze nanga bw'aba nti ssengaawo wange naye nali mututte kakaaba Indako wale kusenga bana junior za wala gachuka nabade muzayo togamba junior yakumye obuntu bulamu junior yakumye obuntu bulamu ekisooka mungubye mu kika kati nkubanga mubbi wa nkoko nkukubanga kirerese muganda wa tata ate muganda wa tata mungubye mu kika oli abatata ate tata obacha ate tata ate sikyalita takyalita wange mungubye mu kika kyogamba senga oyegattane ma ate sikimanyi kibi nnyo era abaana bammwe nze basisita bange mumpulira tembalekera nga teriba abaana b'okusuki mwali mubabuuzizaako ekibayita ku street bw'ataba muka kitawe yamuleeta ku street senga we yamuleeta ku street sijjajja basenga b'abantu babi bazibu simanyi gye bajja emitima egyo muka kitaawo ne sengaawo era nze abaana bange nina abaana babiri saagala beemanyize nnyo basenga abaabwe senga w'omuntu mubi nnyo osanga amalaalo banye bye mbagamba njogeza with experience bucket what the bucket wano ku kamwezi director okusanga sengaawo osanganga amalaalo ne muka kitaawo osanganga amalaalo kati junior bamutadde mu kizibu muka kitaawo ali awo osanga amalaalo ne sengaawo osanga amalaalo beyasinkanye ebyo bibi bizibu nnyo bye batadde ku mwana yabaddaani mu kooti ya bbulu yabadde ayimiridde junior yadde mukulu wa famire mukulu wa famire yesali waliwo omukulu wa famire oba yesali sali naye alina byayisaawo sali alabika yaga kwesimbawo ku famire ya junior sali bw'ateesimbawo tamala akola mu palamenti agenda kwesimbawo kati kijja kiteekyo anti bwe kijja kyovu tulaba nti batuuse n'okwegula bagende emmengo beefudde kapa kapa olulaba omulaalo ng'akutte ejjaaga kapa yesooka okudduka mu kiraalo kuba tagenda kamudduka ki ng'ente zibagenda okukama zisigadde mu kiraalo kapa olulaba omulaalo nze nakulira mu kyalo nali mulunzi kapa olulaba omulaalo ng'akutte ejjaaga edduka misinde mu kiraalo ate yeyagala amata ate eyagala ki mu kiraalo yeddukira ki ate ente gye bagenda okukama neesigalawo
kati bano abafamire baleese akajanja befudde kapa si mwe mwasobya Mmengo kyekyo abatutte Mmengo tebamanyi nabamanya isimalero munyimbo omusajja omusajja bwotulira ekintu asusi n'agamba sengaawe netuluka tuli mutulya basenga baffe tulaba obaddaladdala bituyayogera kubanga lwaki abantu bakompuleninga nnyo ku basenga bazibu nze naakalaba embaga 50 nga zidirirwa abasenga kyova olaba nti n'abantu baleka basenga abafamire ne bapangisa gwe lwaki abawala bonna bapangisa basenga anti basenga bakozi ba bikolobero basenga bakozi ba bikolobero nze naakalaba embaga 50 ng'obufumbo bufudde lw'abasenga nga bayiwa era kyova olaba nti kati ku mulembe guno omuwala alekawo sengaawe n'agenda kimama amafiina abeere sengaawe anti basenga bankwe batemu nnyo tebaagaliza balina emitima emibi bagenda okulaba nankinga wadde bamumanyidde ebbanga ddene bali bubi ne taata we ate kati kisenga bw'aba muganda kuba senga abeera muganda wa taata we ennugu evaawa sikimanyi gye bagijja evaawa mbi nnyo era obufumbo bungi nnyo bufudde lwabasenga bano abaana abawala nga kati oli bw'omulengera wali tasobola kuleeta musajja we n'aleeta sengawo oli gino aleeta China Town China senga gwe ne bwe tukolayo ka interview wano ne tubuuza ono ne tumugamba oyinza okuleeta sengawo oli gino nyabo jangu kuba nawe jangu nyabo nawe jangu supervisor jangu kuba madamu nawe jangu tugenda kusula oli bulungi akati ensonga gye tuliko buzibu ki basenga bwe balina ku baana obulenzi n'ab'obuwala problemu evaawa basenga bazibu si tuli mugani basenga balyoke tebalyoke baagala omwana wa Buganda we bakyatuseeko walitagalyawo olaba ng'owuwe tannakituukako ng'ate oli akituuseeko ndowoozawo nga batabuka so n'olwekyo kituufu nti temutuuka okubawasa okuleeta basenga kyekireese abawala basenga b'omu China Town mama nawe jangu kuwa ekireese ekyo abantu Nyebo jangu kuwa ensonga yange ekyenyinza okyogerako ekyo ekiviriddeko abantu okuleeta basenga abatali bato ab'emicuku ekitookera ddala kiva mu famire omwana ayinza oba nga yakulira ku famire ya maama nga teyakulira ku famire ya taata so nga talina any kind of connection ne basenga abo abato ng'alabira ddala nti okubaleeta obateeka mu bintu byabanga abawo ebyobuweerere bamubeererawo teyabalabako ng'akula tebalina kye bamuyambye kati n'agamba lwakisireeta owebweru gatamumanyi naye simumanyi singa owa bali abantu bambeererawo kati kyekyo tweyanziza nnyo amanya go egyokola ekifumuukolera Dr. Irene nkolera ku The Bucket Restaurant okulagaanyi kolanga supervisor kaakati ekintu kino kirimu n'ekibisho endala eya abasajja okubeera ne famire esukka mwenda mwemu waliwo obuzibu tewaliko tubalekayo ne tuleeta ab'Echina kubanga abamu basenga abo baba nefutwa ku mitima ivaawa oleeta senga omutuufu ng'already ayina bawala be oba ayinako balelatives abalala n'omuleeta nga yalina okuwoyo obw'omwami wa n'akiraba nga bawala bala abakyali ku lujja bekoze ebyabalungi tebabajja ku lujja ate bamuwadde kawunda empya atalabika bulungi nolaba ng'ovudde ku lujja mangu so nekimuleetera obulumi ku mutima nafuna omutima omubi natandika okukola ebitagoona natandika okuteekako obukyayi ne famire yo n'agikyawa n'omwami we n'amukyayira n'ekirala
jukira omuntu yakulaba ng'oli muto kakati basenga abo yalaba akawala kano kakati alaba kakina guse musajja alese sente musajja w'amaanyi ate the bucket temala boarding agiraba nga ntono kitayagala mulokeitogamba ate nekyafanuka senga yakwanira ne mwanyino omukyala azadde ono yamukwanira era yamakiza omuwala kiyagala brother wange ate ayagala n'ebintu n'okusinga ono yazaala kati abawala mu famire ani asinga okubateeka ku pressure okufumbirwa awo nawe twetaaga tutegeerewo mu pressure ku bawala okufumbirwa esinga kuvaawa mu basenga mu bajjajja mu bataata mu bamaama mu baani pressure esookera mu basenga esookera mu basenga senga buli lwakulaba ng'okyali mulojja ng'akubira maama oba taata agamba omwana waffe kiki alina obuzibu nga tafumbirwa tumunoonyeza omusajja pressure esinga kuva ku senga buli wawulya nti bamunoonyeze basenga babyokutuuka babi bazibu tumalirize tugenamalirize nga tonava wano tumalirize ekintu kino famire omusajja okubeera ne famire ezisukka sita problem kikireesewo ebintu bino oba wakati wawulidde famire yeri nga beyita baifo ng'abeeno beyita bakabiriiti akawulidde nnyo ekintu ekyo kitegeeza ti abeeno tuli ba iphone era tulina ne gurupu erikuba intellectuals abeeri simanyi tebabiri kitegeeza ti banyagwe kabiriiti batamba junye be kabiriiti ate ne bali oba bakuse mu kyere ngamba bajunye be baali badde ba iphone kuba junior tasobola kumala dakika 2 ng'esitemu tebeereye naye ate bayife tukwana omwaka twabategedde netambala basoose nakukwata mayini basenga bawa obubaka nti babeere basenga abalungi batigumiikirizeemu tugenda kujja kufumbirwa ate baleme kwagala mangu nnyo bintu wabakoowaŋŋanze junior omugoba mu kika si kirungi bakozeemu ensobi bandisoose ne bayita junior ne bamutuuza ne bamugulirira ne bamugamba junior kyokola si kirungi era ne bamuwonera tugenda kutuula ng'ekika tulabe ekyokukolera so ekyokumugoba tekyawalekyo ye yandiyisiza atya junior yeetaaga counseling yeetaaga omutuuza ng'omwana ne bamugulira ekkuba ettuufu lyalina okukwata ate junior naye omunenyaalina obannyo mu nze nasomera Kololo high school twatuuka mu senior 2 ne twagala n'okuwamba edimasa naye nga tena kyatukoze nga tuwulya amaanyi gatuwaga kati junior ye kati tunenyani junior tusooke tunenye famire yali agajjala yali agajjala teyamutendeka bulungi yamuleka yamulekera nze sobola kunenya junior nga famire weeri nze natuuka mu Kololo high school senior 2 ewaga era abantu abasinga bakoma mu senior 2 nga twagala nagenda kuwamba edimasa bali omu agikyaka kabuga nga twalina badeputy babiri twalina Kasirye ne Kalule first deputy ne second deputy naye nga twagala nakuba deputy naye nga tuli mu senior 2 ne olevet nemyokubalategeza famire ya Tamale gyetunenya yali erina okukwata omwana obulungi bamuleka bamulekera social media yeke mubakulize wekiri amakyekyo baba bamulekera social media famire ye eri ku social media kati kakulene ne famire ye baddeyo bakuze omulala ebirungi byokuza omwana yebimuku birungi gemagoba kati kitegeeza tebakompleni nze kyovaolaba bwe nasomeranga nayagalanga nnyo moto z'amasomero Kibibi secondary school egamba struggle for your future Kololo high school egamba struggle for success Nsambya senior secondary school Nabisunsa you reap what you sow ye moto y'essomero ya Nabisunsa you reap what you sow you reap what you sow bagende balebe ku badge ya Nabisunsa girls
senior secondary school. Egambeja. You reap what you sow. Bali mwabatwala bana mu masomero. Kyosiga kyokungula. Kati ate bagala Eyegombe senior secondary school. Bagala wakanya makungula. Eyegombe senior secondary school. Balangiza kibaze. Basimba kasooli bagala bijanjalo. Faru. Eyegombe egambeja. Balangiza kibaze. Okay. Gombe senior secondary school. Balangiza kibaze. Eyegombe senior secondary school. Okay. Chibibi senior secondary school. Struggle for your future. Namagunga negambeja. Nabisusa girls. You reap what you sow. You reap what you sow. Kati sebo che Kololo high school, my school. Nekugamba is struggle for your future. Struggle for success. kakati bagala wakanya makungula. Baga kuwakanya makungula. Bagenda ku moto ya Nabisusa senior secondary school wane banda. Balabe moto y'essomero eryo. Okay. So kati gomo oba makati. Family junior. Yeah. Family junior. Ngo bakanga bugamati. Omwana bamutegeka mu bakirize inti babonona. Ebikunde mu kulonda. Babikirize. Bamulekere social media ejja mu bondo. Bamukwasa social media. Baji mukwasa. Kali ate bakomere. Bamuleke ejja mutereza mu Facebook. Okay. Babo bamulemere. Kale tuyanzani. Karate cha family ogede mmengo. Ngoja nabyo. Yaka. Kiri okay. Kwetondera kulw'omufu yafa. Bandi genze neto. Tekyetaagisani. Very good. Ate ne junior mukenderere. Kati wano n'aba family abamukuba lwaki watutumu. Netutumu kati limukubya. Nakyo mwe kiri. Family ezibu nnyo. Esimado kiri. Ate nze junior senga omuleete wano. Kati wano abamukuba. Lwakitumu. Lwaki watutumu. Bali maye tutumo aba erinnya lya family libasigala. Family zirina ebizibu fatubadde mu family. Lwaki ayina emmotoka. Lwaki hamugwe yawe emmotoka. Byonna bimukubya. Lwaki mubonna hamu yalondamu ye. Lwaki ayina emmotoka ey'ebbeeyi. N'emmotoka emukubya. Nze olaba n'akagula emmotoka nga 12. Ngula bu FX, Bwangaliya, owulidde bu Colex, owulidde bwanyi, bu Fiat. Nere buluma abantu. Okay. So kati family eyo. Family eyo yetereza. Ekizibu kikoba junior ne family erina ekizibu. Family ekizibu. Ate kyenalabye wate. Kati ebintu bino batoola kulinnya bagatta kulinnya. Balitoolako. Bakati n'abataagalika family. Bagenda kugira awo. Bayongeremu ekimu. Ate olwo nekyennawulidde waliwo ssente eziva mu gavumenti zebaswami. Family bazikuwasaanya ani mutuufu ziwa. Awo nawo sematalo wakusatu. Waliwo ssente ziva mu gavumenti essaawa yonna. Manye gavumenti eno ejooga nnyo. Kati waliwo family ssente zeereeta okwebaza. Waliwo ssente zikola ki? Ezijja okuva mu gavumenti zijja essaawa yonna. Kati banyoonya bazikwasaani yanya n'azigaba. Ssente ziika ku akawunti essaawa yonna. Kati gavumenti kati balina okwetereza. Ate ne gavumenti ejja zibaawo kweyagala balwane. Kyeyagala? Era ssente zigenda kujja zigwa ku akawunti. Oba akawumbi kalamba kagenda kujja. Akasimu katamala. Birimu akasente. Birimu akasente. Obadde family etamale etudde mu buzibu. Ekimolimba. Sebo, ngenda okujja sebo nga nkoze research. Kirija? Waliwo ssente zijja ku akawunti. Kayinza okuba akawumbi akamu n'ekitundu oba obuwumbi obubiri oba akamu. Kajja ku lwa family okwebaza tamale. Kati banoonya kati mutuufu. Ani akakwata. Ewa kyaliyo ne Sematala ajja. Wani akakwata ani anaakagaba. Tebinaggwa katandika butandisi. Olibanga waliwo akasente akasente kajja essaawa yonna.
ate gavumenti yakoze olugambo omanyi gavumenti eno ebanga kwagala mukazi mukadde bw'oyagala omukazi omukadde ayagala n'emisana muzine naye n'okutambula mutambule naye tayagala byakujja kiro gavumenti eno bwebe nekuwa ekintu ate yesooka okkulalaasa kati waliwo akasente kereeta kati banoonye mufune omuntu ogwekawa kasente kajja mu bungi sikakasa sebo ndi muntu akola ku risaaki gambamu akasente kisoboka waliwo akasente akajja nga kangi naye kati isi abantu bano balina kukola kubanga disi yokuyetaagamu ogamba omuntu oli omukozi ekika ekikira ekika babaga kitegeeza naye omukulu w'ekika tusobola nga tolina baki tolina ba abantu kitegeeza obeeta bw'obeegobako ekika kitegeeza oba okikola ki okikendeezaako okitoolako wadde mugamba wadde nawulire nti akasibi akamu ekavaako tetonya naye nze kyensuubira nti omukulu w'ekika ava mu bantu ate abantu be bakola omukulu w'ekika ate abakulu b'ekika abo baagala nnyo ssente n'amakanzu n'amakooti nedda sebo nkuwulira abakulu b'ekika ebyo baagala nnyo ssente n'amakanzu n'amakooti naye nze kyenayisa mu famire y'abajuniya saidi zombi zeetonde batuule wamu basooke bave mu mawulire abakulu ate beetondere nakyo kikisoboka nabo babadde n'ensobi nze nagambye beefudde abalamuzi ne beefuula balooya state attorney baani bonna olwo ne babeeyita basensa sibanye basensa abaddirira kooti nga tenakusalawo babuuza ababadde mu kooti ng'egenda kusalawo omusango erina beebuuza bano obwedde abatudde mu kooti oba babayita basensa ne babuuza opiniyoni yammwe eri etya nabo ne bawaayo opiniyoni kooti n'eryoka esala kati bonna bano famire yabyefudde famire yeesiza ngeri yakiyeekera muyeekera yakola ebyo yeefula dikiteeta bwabaddewo maama obungi nnyo n'amaanyi juniya n'okujjaawo kyovulaba ne mu ntebe yatudde akoze bw'ati nga manye juniya ye yaze yeetegese nebuli byatudde bw'ati juniya yaze yeetegese yeetegekedde famire gwoga juniya tena bakigatto nze nagambako ku mpuuga nze namanya mpuuga nti ne bwajjamu empale agenda gobwa mu Nuupu nga wakyabula omwaka mulamba kati gweŋŋamba otya nti mpuuga y'oyo omulamba sinya kamishona nga bweyeeyita ow'ekitiibwa gwe nyatuukalako risaaki kati juniya ne mugezi yazze yeekozeeko risaaki nga munye ebiddirira era yazze abimanyi ebyo kyova olaba n'entuula yabadde ekulaga nti attention be alert standardize ffe mu ssomero batwalinga mu pifiri nga batuga standardize ng'okola bwoti alert n'okola bwoti standardize n'okola bwoti alert n'okola bwoti yabadde ku standardize nagaza kimanyi goga bujjo tamanyi bwe batuula kwe kwagagala bwatyo tugende wampuuga mpuuga nalabye yeganye bya dibbi ebya dibbi yabyegamba anti ze nabagamba nti Katonda yali agaba emikisa yagiwa abantu babiri wanooka mu Uganda oba mu Afirika yagiwa mwami Museveni na mwami Bobi Wine. Bobi Wine agenda kusuula abantu eddalu kati Bobi Wine kyakola mpuuga yamufudde kano kagoba kalubendera bw'aba akaaba kenkuba n'asirika sula luyimba Bobi Wine lweyasookeraku kano kagoma kabandera bw'aba akaaba kenkuba n'asirika kati kyakola mpuuga kagoma ka mpuuga yasoose n'amugira ki mpuuga tosobola kuŋŋamba n'ebitiibwa byokyo liwa bitiibwa abanno abagundiivu abakusinganya ebyobuyivu
kuba Mukaku asiga Mpuuga ebyobufuzi. Mabika asiga Mpuuga ebyobufuzi. Bonna aba DP Block basinga Mpuuga ebyobufuzi. Mpuuga yakajja mu byobufuzi. Ne bayisawo nti balonzeewo. Ne bafulumya ne t-shirt nga ziriko Mpuuga is my leader. Gwe noga ntobimanyi. Otegeeza ng'oli mukafiiri. Yabyeganye baagala muliisango. Alimba Mpuuga tamanyi kati kyayagala. Alimu eyo state mu yatuuka. Tamanyi kyayagala, tamanyi bamulonki ate ye n'abaana. N'aganje nga ne mulonki obutambi omu bumulaga nga mwali. Yaliyo obutambi omu bwafuluma. Kyogamba oba tebwamulaga abakube mu mbuga z'amateeka. Kati Mpuuga ffe mu Busiraamu tumuyita hayatu munafiki. Omanyi kye kitegeeza? Obubonero bw'omunaafuusi buba busatu. Kati Mpuuga munaafuusi buli kimu. Ayawukana. Kati Mpuuga mu Busiraamu tumuyita hayatu munaafuusi. Gwe tosobola kuŋŋamba abasajja ba DP Block bagezi bazibu mu byobufuzi. Bakakensa, basiniya, b'expert, bakafulu. Bamulonki nga n'abiddukamu. N'abidduka kutya. DP Block eyagala kimuliisa. Tesobola. DP Block eyagala Mpuuga ye munaafuusi. Mpuuga waagaana bino ebya DP Block. Ndaba munaafuusi. Tabiriimu webatyo n'oli gundi oli muzeeyi waawa Masaka. Watu we yamupikapika nga muletera bizibu. Ati ne bano DP Block. Ani yamupikapika? Bwani. Ati DP Block yagiyewo obuyinza obulonki n'okuza kabiri. Kati Mpuuga abakube mu mbuga z'amateeka. Nze nabako ne t-shirt. Bonna abali mu lukiiko lw'abamawulire nga kuliko Mpuuga is my leader. Nga ne Mpuuga yennyini obutambi obumulaga mu lukiiko atudde. Ati my leader ayinza okuba my leader as an MP. Ye nga bwe yaliidinga wa? Mpuuga is my leader. Nga bwe yaliidinga wa? Tekigenda maaso mu DP Block. DP Block naye alina ekizibu. Abasinga baavu bazibu bawunya n'obwavu. Bwavu bubasumbuwa. Ekyokubiri, ebikolwa bingi mu DP Block. Angalia nayo yali mmotoka. Ne kati kyali. Subaru baziziza buzza. Zinagulako ka Subaru $1.5 Wide, ne kati Subaru yize jugule $1.5 Kali ka UVT. Omujapani atuyambye buyambi nazza Subaru ku map. Tekyasobola kudda. Ebisinga bikonywa. DP Block wano obasumbuwa. Ekisooka baavu bazibu. Tewali sente. Kati DP Block bayaga buyazi. Nze nabakubira mu Katambi. Nembaga tosobola kulonda nti Mpuuga yaba bakulembera n'oleka Kenneth Kakande. Kenneth amaanyi agalina mu bantu. Ne bw'aba tagalina ni alina all experience. Alina buli kimu kyonna kyonna. Tosobola ne mugisha muntu bagamba alina ebirowoozo ebirungi naye abantu bamuwa buti. Tosobola kulonda ate Mpuuga Kenneth Kakande asigala Mpuuga amaanyi. Tosobola kulonda Mpuuga n'oleka Dr. Lulume Bayiga. N'oleka Bayiga. 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 Doctor. Noli muweyo kutokumu. Kati DP Block ina college. Eina abantu. Tosobola kulonda Mpuuga n'oleka Oweekitiibwa Kabanda. Ali Masaka eyo, mukazi mumpi, wakitiibwa alina amasomero, bageta St. Jude, yasinga n'okuteeka mu DP Center. Masufu nnyo. Masufu nnyo. Mukaku tasobola naawe. Takisobola. Yeke yite yesobola. Ate osobola ekibiina. DP Block ekola etya? Ekkirizeeko bagikulembere. Yagwamu.
nga bajja 2026 banaleetaani dipi tukyalinayo abantu abeesigwa abantu abasobola Kenepipo Kakande ow'ekitiibwa Babirye Kabanda Dr. Lulume akyasobola sajja lyabeene yagenda mu Nuupu oba yagenze mu Nuupu oba atali mu dipi gundi ali muyawa ali Lutamaguzi ali muyawa okini Lutamaguzi ali mu blok ali mu ndoza simanyi bulungi bali mu dipi tasobola kubeera mu bibulooku. Okay, so kati kyekinokolera dipi bulooku bakkirize bafukweko. Okay, n'ekirala banyonye emirimu emirala bafune ku mirimu bakole. mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde wano ne Ismaili wakabo okusembayo eri famire ya Junior badde nsaba wabaawo enteeseganya ezijja famire bweba basaze omuteese ne bwekaluba naye kaluba nedda temuwagawe Junior agende bawulizinganye anti famire ekiyinza obutasoboka ozinga tekisobotse Junior ayinza okukyagala famire naye nabyeyisawo nze nagambye famire teri ku Junior yekka einamu entalo sente ziva wama Museveni zijja einamu entalo waliwo abaagala okwesimbawo mu famire beetaaga obuganzi emmengo nga beetaaga obuganzi emmengo famire lwaki atusinga erinnya lwaki yagule bammwe emmotoka oba yagula emmotoka ebizibu bingi famire naye esooka eyeetereeze ekyalina ebizibu okusinga Junior so kati bakole batya beekube mutima bonna beekube mutima bonna nsoka bazze mu kamera bagende mu kijja banawulidde baddamu okulinnya ne ku malaalo gagata awo bayise we terigenda ku kijja bayise we bakoma onaalumbe terunnayabya ewaliyo ne Sematalo ng'olumbe kakyalina olutalo olwasente wakyaliyo olutalo olw'omusika wakyaliyo olutalo ng'olumbe lwabya era ojja kulaba olumbe nga lwabya ezana wajja kubaayo olumbe ne mukyalo wabeereyo olumbe n'ekyengera wabeereyo olumbe kati andi wano bamugobyade mu kika kati anaagenda eri olumbe eri ku kijja ng'akimayo ki kati sikkirizibwa kulaba ku malaalo ga tata wange tokibwa bagululu oba oyagala bakutte kati weŋŋamba nti tata wange njagala mujjawo tolina buyinza obwo ate wo yekka naye ne muzeeyi yamuzaalukukakokko kati abawaani wakikaawa w'abaana bonna kati gwe tolina buyinza ate bumugjawo kuba si wo yekka senga abadde yazaala gwe omugjawo nogenda nogamba yataaka mujje ku kijja naye taata kitegeeza omugenzi bali be bamusingako amaanyi obafa bamubeyazaala bonna bamaanyi andi katinzi bwe tubaafa era tumirinako shea lwaki nze bamula mugenda ku kijja anti bwe basazeewo bakuba basazeewo bubi waliwo ebintu byebaali badde beerekereza nabo baalaze obusungu bungi olwo mugatta mwawula aba tugamba tuyunga eŋŋanda okwo kwabadde kwawula kwennyini abatunzi b'ebinyeebwa baŋŋambye nti wabayingiramu bagambe ebinyeebwa bye basekula bibaamu emmese kituufu nnyo kituufu nnyo badde nsaba obimenyewo sisobola lwaki sisobola ebinyeebwa mu butuufu ebyo ebisekula ebyekyuma ebyekiwuma basekuliramu emmese ogambeta basekuliramu emmese ebinyeebwa byekyuma batya emmese ffe nga babadde mu byalo emmese zisinga kwagala kinyeebwa era ffe twazitegeranga ku bumasu akamasu oteekako ekinyeebwa eki oyinza okusangako emmese nga 3 oba 2 nga babukutte kati emmese ezo lwaki abantu abo babisekulira mu binyeebwa emmese ezo zijja ne zisula mu mashiini nga 6
emmese oba 5 ne biziba 10 zokka. Kati wa mashini alina kusooka kuteekako mashini netokota essaawa 2 emmese zonna ne zidduka zigugumuke ne zidduka. Naye abantu baffe tebalina budde obwo. Kiraya nti aba mugamba erezaayo kilo 10, nze wowa booda kilo 6, nze ndeetera ku ssomero kilo 2. Kati obudde aba tabulina. Kati ye mu kifo ky'okusooka okuteekako mashini emmese zidduke ateeramu ebinyeebwa, ateekamu ebinyeebwa lumu nga n'emmese mweziri n'ateekako mashini n'azikuba zonna. emmese zisula nnyo awabeera ebinyeebwa, kitegeeza bwe kiba kyuma zigwamu. Kati bano abaana bakozi b'oku kyuma bo bayiwamu ebinyeebwa tebasooka zikola. Bazikola batya? Mashini n'ekaaba. Obola bw'osanga ekinyeebwa nga kijjudde amasavu, kozi oli ku kyenda kya mmese ky'olya. Gwe emmese terina ggumba. Emmese ne kkapa Katonda abyagala nnyo, tebalina magumba. Era emmese terina weetayita, ne kkapa terina weetayita. Ate okumanya ebinyeebwa by'emashini bibi, tokoma kulya ebyenda bya mmese byokka. N'obuuma obuva ku mashini nabwo obuliiramu. Olw'ensonga mashini ezo ezimu zikaddiye nnyo, endala omukulembeze aliko yazisangawo, endala zizze eyaliko. Kitegeeza bannakampala bali emmese era temuze mwazirya dda. Bw'oba oyagala obutadde okulya mmese, tudde Mmengo, tudde ku Buganda, tudde ku Nnono, tusekule ekinyeebwa. Ekinyeebwa ekyo kyolaba kirimu omugaso, tekimanyi na nnyama. Nedda ssebo, ntaasa bannakampala ne bannayuganda ebiwadde. Tugende walala. Ekinyambye nti mu KCC walimu, kozi wali mu department? Naliko mu sanitation, ebyobuyonja, hygiene, naliko mu solid waste, naliko mu department eziwera ku twaleko ewalala. Ewalala ennyama yennyini meat. Meat, ebbeeyi y'ennyama bukyesinga kati ziri ku gumu 6. Gumu 6 gumu kitundu. Naye kati osanga ate wabweru w'ennyama nga ennyama eri ku mutwalo gumu kilo. Waliwo n'egyendaba ey'essatu. Eyo y'amageetisi. Ey'essatu egira mu gamu boots. Ey'essatu egira mu gamu boots. Kyekibambaza gamu boots? Nedda teeka okukola mu byokulya na musaayi olina kwambala gamboots eza white. Era singa tukesese kusanga tozambadde neza fayini ya mitwalo 6 oba emyezi 6. Kati bw'ogambeza gamboots, bw'obambala gamboots otegeeza ki? Ati bwe basala ennyama asalayiwa mu gamboots. Abamu babaleeta kubaaga bamuwadde omusaala gwe. Kati ate ayagala omusaala bamuwadde mutono. Ebanzibe ateeka mu gamboots. Ate kikola ki? Togenda gifumba? Ye gwe n'omanya nti ya gamboots. Ate endala tebazivuga sipiidi empitirivu. Kati abaana atambula atyo yakiteeka mu gamboots. Atambula anyiigiina. Atambula anyiigiina ng'omulwadde w'empanama oba ng'omulwadde w'enjovu. Era bw'olaba anyiigiina ng'omugole mu kidaala. Kyokka akinjagi batambula siro. Atambula siro, step by step. Abasajja yagadde embagi. Anidde gemazima. Era bw'olaba omukinjagi ali ku sipiidi nga temuli muwadde ensigo mu mageetisi. N'ensigo baziteekamu? Ate ensigo ewooma nnyo. Ensigo ewooma nnyo. N'ekibumba
zinaye ku nyama singa kwetaagako kibumba. Ekibumba kya bbeeyi nnyo neza. Era bw'olaba ali ku misinde nga talina kyatadde. Obusibu lyazamaanyi okukwata ennyama n'okiteeka mu kamwa. Ya tekyali. Kati gwe kasukira okubula ente zifa. Weewaawo emmotoka zitambulirako abasiraamu. Ne mulimu abatatuukiriza ekyo. Batya. Ali ku buwangu, omusiraamu tabaddeewo, kaabulangana eddiini, yeebangenza omukatoliki bwe ngisala tatuuka. Kyoyagala okuŋŋamba nti emmotoka esobola oyingira lufula. Ente n'oguuka n'enfa. Ente eyo tebagisala nayo. Bongalo tebagisala. Bw'olaba eraakaayi, myezi ng'esatu, abasawo b'ebisolo baaziika ente oba zaali 5 ne bazisiika nga bazigize abantu ne baziziikulayo mu ttaka ne babakwatira mu bbucya nga ziri mu bbucya ze baaziise. Gwe omuntu watuukira okuziikula ente mu ntaana n'aginaazaako buli n'agitwala mu bbucya. N'ensowera sirala ziraba ku nnyama. Balina perfume. Perfume yo mubi nnyo nnyo. Afuuyira bw'ati ku nnyama. Buli nsowera tejjaawo, buli nsowera ejjawo n'efa. Nedda gano ge mazima. Balina perfume? Balina perfume. Twamanyi lwaki bafuna perfume oyo. Kesise bakwata oliwo enswera. Terina kirayanti ajja kujja ku byenda byo nga bikyuka ensowera n'agamba nti merayo kiro. So bakola batya? Balina perfume bafuuyirako buli nsowera osanga ekazi ng'egudde eri. Perfume olaba attirawo ensowera? Ne kati ku kyenda ky'omuntu si mwangu. Ate ennyama eyo okumanya mbi, nze naakalabako abantu 5 ku Bukedde TV. 3 babajje no Kaleero ng'agabanye sibadde na mulimu embeera mbi ate ne kesise yanguwe ng'okujimbwa ku kakubo kibeere nga tteeka nga omwana yeebagidde embwaye n'enkono zirya ne maama we. Era mwabawoza obunyama bw'oku makubo buwonya akawoowo bwe sikalyako nga ngenda kuzika sidda wulidde ka 10 mulidde embwa emirundi 10. munyama nga kika. Abaana abo era gubere mulanga eri kesisiye nammwe abantu mwenna w'olabira embwa ripootinga mangu kesise gy'ekikimewo n'abantu babaaga embwa. Department endala ya juice. Leero wanze kolera abantu. Nedda juice nazikulya bantu palabwe. Kati okolera abantu. Tugende ku juice. Juice oyo mulaba. Juice yenna. Bw'obadde okimanyi nti mu kikuubo mugenda ne muwaana ab'omu kikuubo ne mbagamba baggalewo saa 8 gwa kiro naye aba ne juice tuleera 3 nga zaaweddeko ddeeti ziri expired. Kati ekiri ekyo baba bateekako mashiini sirwe empya. Baba bateekako expired date endala. Bakola batya? Ayinza okuba ne tuleera 3 za juice ez'ebintu naye nga juice oyo yaliwo Nakawa nga leveyiwe mutawaani biwala deeti neeyitako. Teri musuubuzi ne bwaba ng'asula mu muzikiti ajja kugaa nti bane juice ono namusasudde miliyoni 9 yali wa nnyini Nakawa kamusuule okamutwala ekiteezi ekirayita bamashinale Hezbollah ayita Hezbollah ne batandika okulwanagana ne Israel ne bayiwako ssiiru. Kati kyova osanga omwana wo n'omusanga mu kisulo, mami gyewaleeta juice olubuto lwatandika okunnuma naawe nalubega ontamye olubuto toyagala kusoma. Naye olubuto njijukidde lwa jjajjaawo ne jjajjaawo yali walanga nnyo olubuto naye ng'omwana byagamba bituufu.
Bintu byali bili expired. Biseke emyaka 2. So, juice kitegeeza wano ku expired date buli kintu kyonna ekisinga bakikyusa. Si juice. Awe nayisalidde gavumenti abo batunda ebyokulya babateekengako kamera nga kamera ezo ziri direct abasawo b'ebyobulamu. Katulaba nga zibawadde ba enforcement abaana kamera mu kifuba. Buli kyakola Idi akiraba. Ensi bwe ziteezaakola wezikola. Buli kyakola ne poliisi bwetyo bwekola mu nsi ezeorganize. Kati abatunda ebyokulya ebyo baali bataddeko zi kamera nga buli abasawo b'ebyobulamu mu KCCA buli kyakola eri bakiraba ku sitewoola. Expired date bagikyusa. Nze njagala ompeeyo omuziro omu nti oli yaleeta tuleera eya biscuit ng'eri expired n'agiga banne muleeta ab'amawulire ndigese gyokya mu Uganda wano. Olaba enjaga yokka poliisi egikwata naye gatukutte enjaga ya $5,000,000 we bagyokera ne wabula, n'ab'amawulire ne babula, n'ababaddewo ne babula. Ate juice ebeera eno ey'obuwunga enjaga gye babikyusa. Babikyusa. Kati wewakyusiza kati ate bano abatunda bujuisi bw'obucupa. Era musango gw'ababinywa na gavumenti. Kati mu Uganda bizinesi efuna gwetandika Isima Lubega and Faruku Suppose drinks nodyokasanga nga ka 5 ne ku 5 okwo kwasasula KCC license, kwasasula revenue, kwasasula ekifo, kwasasula abapangisa, kwasasula abakozi, kwasasula each and everything ku 5 nga gw'ojja onywa ebyo. Bw'obadde okimanyi waliyo n'omuliro ogw'ekikumi ogwa kaveera wano mu Uganda 10. Kati akikola atya oyo? Posisi akikola atya? Kyembuuza naawe. Nosasula abakozi, nosasula ekifo, KCC, simanyi wara, simanyi ne poliisi egukwatira, simanyi abakozi, naye omwenge gwa 10 abagenda kakola atya? Nange kye nneebuuza. Anti nowakanzaali ajja kugamba nti wakanzaali nkola. Ate kaataano. Kiri mu Uganda. Tugendeko ku nkoko. Nkoko ziti. Zenyini. Ziriwa. Enzungu. Ze gavumenti yazimpako $5,000. Zino zekulangira? Yampanga enkoko. Ng'ekuwa enkoko era nazigabiranga abantu. Ng'ekuwa enkoko 10 ne pick-up namba ey'emmere essaawa 3:05 n'ekuwerako n'omusawo n'ekuwerako n'eddagala. Naye nze ebbanga lye namala nga nnuuna nkoko lyanyiye enkoko. Era bwe mba njagala nkoko nzituma olira nange ninganga abagagga abo abazirunda. Teri alunda nkoko n'agirya. Bana walunda enzungu tasobola kugirya. Lwaki tasobola kugirya? Enkoko ezimu ziba za weeks 3. Kati enkoko gyekulamu gye bagyalula ng'ogiraba n'ebirya ng'ogiraba tusobola kubona appetite erya nkoko. Kati enkoko kitambula kitya? Enkoko anti ezo ziraba. Etteeka lya nkoko enkoko zaali lundiddwa omwaka mulamba oba emyezi 6. N'enkoko za Uganda bazitulira ku myezi 3-2 ne weeks 3 ne weeks 2. Era kyobulaba obumu obusanga tekali kukoya n'akamu. Kati kiva ku kyawo bana ab'okufaamu kiki? Anti ku faamu bagaba bugabe oba bayinza okukuguza buli kamu ne bakakuguza singi 10,000. Kati gwe n'ojyoleeta chipusi z'oku makubo n'ojyomuwa n'akuguza ekifu kya 5 ne bajjamu ebifu 3 yakaguze 10,000.
kubanga kati enkoko ey'emyezi yawutise 3 ono azirunda aba atya ziba zimulya ekisooka azirunda ziba zimulya ziba zimutamye ekyokubiri ne bakiraya nti bajja mu ddindiro n'amugamba nze zimpe nga bwe ziri ng'oyinza omugamba nti buli kamu ngenda kakuwera ku 13 nagamba nze buli kamu nkatwera 9 noga nfunye muzungu nomugatwala n'atwala obuto era teriyo mulunzi wa nkoko wano mu Uganda ayinza kulya nkoko era kyovula ezo enzungu tegyazirya ng'alina faamu nga tazirya nze nadereva nange gwentuma bamuyita Kongo akola kulira akola kulira ezijjira waggulu Katanda eŋŋanda n'abagagga zibalya n'abalunzi b'enkoko zibalya era Kongo agamba bw'amala okuleeta abantu b'erira ayinza okumala essaawa 3 ng'atambuza nkoko z'abagagga ayinza n'ozifunamu emitwalo 2 n'avuga n'atwala ebweyogerere n'atwala ekyengera n'atwala ennamasuba n'atwala kamwesi emirya bagagga fetulya zaabwe zino zebalunda ko bali ate tasobola zirya kankoko bonna abawala b'okukubu abasika chips gwejewa ekyegene teri asika chips asobola kuzirya owekikalayo tazirya bali awo awoza chips zinyumya olubuto chips sizaagala sazimanyiira naye ng'amanyi lwaki tazirya gwomanyi lwaki tazirya bateekamu oyiro wa transformer bateekamu oyiro wa transformer mu kalaayi kati butto ne bwoba oyiyeemu wa mutwalo omusiisa omwaka mulamba nga takenderangako ogambye otya bateekamu oyiro wa transformer ayokya ebyuma kati agende ku kyenda kyo abasiika kipisi z'okukuba abasinga kuba osanga butto nga wa bula butto ali awo nga n'ekintu kyajjamu kiwunya olusu bakwata oyiro wa transform ne bamuyiwa mu kalaasi ne bateekako butto takendeera buliriza bulungi butto takendeera ono yali mu sanitation mu KCCA kati akubuulira ebintu ebikolebwa ku ground butto takendeera bo tebazirya osanga tasobola kuzirya awo gavumenti nenya abantu babiri baliwa nenya gavumenti n'abazirya gavumenti yalikoze ng'erwanda yaweya aba bansika chips bonna ku makubo kukuba tokolerako tusika chips isima kituufu gavumenti yaliwezaawo bonna bansika chips ku makubo bizinesi yo gavumenti erina okubanga ng'egimanyi ne bwoba olwadde ne bamanya nti yalwaziza abantu nti ebintu nabiridde waisima yo nasika chips nasika bumonde nasika bindali natunda bikajjo kumwala nasika kati waliwo omukyala mu Lugwala ali ku Notani wano ku Nakibinge asiika mpuuta alina abaana 4 akamu okasanga kapamye konoonye wekagize akalala kafuka akalala katulukuka eminyira bwasangula kano bwayiwa obukyafu mwala wulidde naye abantu balya empuuta ye va ku Nakibinge nedda Nakibinge wano wenyini namuŋoona okwezi kino ekisaawo wabeeranga akasawo kakimma kati waliwo mu Lugwala neriyitawo ajja n'abaana 4 naye ng'abaana tebanaabangako naye kenyita naabangako eno bwe bwonoona mu kifo bwagusangula bwasola myala tewaliwo sabuni gwanaabako
naye ng'abantu balya empuuta ye, empuuta ya 10 paka ku 5 asimbye ne layini. Yetabirya awaffe n'abantu baffe. Nze nenya abantu babiri, nenya gavumenti n'abo ababirya. Nze nepankaliyo, nze Faruku bw'onsaba ekyokunywa nywa sipulaashi. Sipulaashi mu supermarket wa 8.5, maduuka wa 9. Nywa sipulaashi. Kuba omuntu aguza sipulaashi 8.5 bw'ajjako omusolo, n'ajjako layisinsi, n'ajjako factory, n'ajjako ne bana abamulambula, ne bw'asigaza 4,000 buli sipulaashi aba ayitawo. Sono w'ebitaano. Ogibalansinga otya? Andi ayinza okugamba yafulumya bungi bwa 5 bwalagi bwa 5 naye afulumya bingi. Aba alimba. Nze era ebyokunywa ndi munywa sipulaashi. Ate ebyokunywa olinga agamba nti byalibaddeko bya bbeeyiko. Ekyokunywa kitono ennyo kyayitandikidde ku 2,000 oba 3. Naye ekyokunywa eky'5 eky'10 ekyo kiyite ku buyisi. Kati kankweyo analysis endala gye nakola. Genda wano ennansale okuva ku Lubigi paka ku Jjajja Sinasi batunda omubisi. Osanga layini awo etunda omubisi gwa 5,500. Naye obucupa mwe bateeka omubisi babujja wa? Ye babuwoza ddi? Ye wali osanzeeko gy'atunda omubisi ng'agunywa? Tebagunywa. Ne gwa 5 n'ebisatu. Kati ekimuganda okunywa amanyi obulabe obugulimu. Abo abaana abalonda obucupa be batwalira obucupa obwo, akalonze mu ttooyi, akalonze mu kasasiro, akalonze kiteezi, n'akaleeta awo. Genda okuva owabeeranga Jenina kigenda egganda paka Kayunga oba paka Naluvule. Abantu batunda omubisi esayidi n'esayidi, baliwo abantu nga 10. Ne obwo KCC y'Enansana yali etutte obuvunaanyizibwa okubuuza abantu abo gye bakolera omubisi. Baguleeta bulesi. Bakireke. Ali mu byakwoza agoba bantu kasasiro. Bakireke anyonya byabufuzi. Ne bakireke yali avuddeyoko meya w'Enansana oyo omukyala n'anyonya gye banyonyeza omubisi. N'awoza KCC tereta kasasiro wa eno Nansana. Ng'ate w'Enansana yenna abadde agwera mu KCC ye. Simaliro wazikolera batuuze. Bakireke meya w'Enansana. Simanya ye bakireke, simanya yaani. Meya w'Enansana mukyala wa DP. Wano yaganye KCC okuyiwayo kasasiro. N'ayagala okweyambula engoye. Naye amaanyi ago yali agenzeko ku kkubo n'alaba abatunda omubisi bagutunda from Monday to Monday. Bagusogolera wa? Amazzi bagafumba ddi? Obucupa babulonda wa? Olwo akatambika ennalaba omukazi atabula waati oba kaali katono ng'ate anaabiramu. Bwe babikola anti babalagula abo abatunda ebyokulya babeera ku ndagu.